abayine mitwe minene abakola interview ne mugwa abagobwa ku TV ne mulemwa temugenda lemesa fa abakabi ya buli abadde ankolokota buli abadde anjasamira I'm back in action ngenda bawa kila muntu kila nani omukomu goteka o comment kono yabadde kujonkera ono yabadde akulira kamazi gwenyabo public nuisance tewali muyaye wa mu kibuga asobola kunkubako wadde oluyi n'okunsona obusuno taliyo buli muyaye mu kibuga Kampala temuli wadde asobola okunsindika bwati oyo ye Jennifer Full Figure webukeredde olunaku olwaleero nga nnaku miranga na biwoobe era ng'omulimo mania ne mie program gy'abadde akola ku Salt Media emanyiddwa ng'omusunsuzi ng'enaabadde agikola ne Charles James Senkubuge mwe babadde basinziira okutyoboolera abantu okwogera ebigambo ebiwunya ng'ebyawongo okwogera ebigambo ebitasaanidde ku mpewo emirundi mingi abantu babadde beebuuza nti UCC eriruddawa eno program singa yagiwera dda we twogerera bino program eno yaggiddwa ku mpewo era UCC neeragira n'okwetonda tugenda beera nga tubiraba agambye takubwa nejuzi twalaba nga bamuwuttudde agambye nti beba abagwa interview okufuna emirimu ne bagobwa leero yagobeddwa anyway tugenda beera nga tubituukako avuddeyo naye n'awanda omuliro mu muliro gwawanze agambye ne bwe bamugoba mu State House omanya nti batandise okusimba oluseke era teweewuunya nga kuno kuyinza obbeera kagenderere ng'omukadde akogga Full Figure nga tumulabyeko ne guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga bino abikola yayinako program era gye nkuleetedde kubukedde nayo y'emu era UCC n'egibaaninga n'egigoba tugenda bitunuulira Frank Gashumba avuddeyo n'agamba nti NUP eno mugaba kaadi z'abakansala Frank Gashumba agamba mbu NUP yatunda kaadi bigambo bya Frank Gashumba era agamba mbu ye ayina ne gwamanyi eyasaba kaadi bya Frank Gashumba mbu n'amuwa ssente ne bagimuwa bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira era tugenda kubeera nga tubiraba waliwo emmotoka His Excellency President Bobi Wine zaataddeyo nga zeoleka emmotoka z'amagye ezeetissa abavubuka abambadde t-shirt za NRM ekintu ekikontana ne ssemateeka bijjidde mu kiseera ng'abaana ba NUP bangi bali mu makomera okwesembereza ebyefaananyiriza eby'amagye mbusimanya baakola biki bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira nzikiriza bukkiriza mukwano gwange tukole bwe tuti katono nnyo then nkomewo twolekere ebigambo mukwano gwange DPTV Uganda, Dawn People Television. Nzikiriza nkubuuzeeko olunaku olwaleero lunaku lwa mukaaga osiibyeyo otya ssebo n'ennyabo yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera weebale nnyo weebalire ddala okubeera ng'otwegasseko nate akawungeezi k'olunaku olwaleero yenze Sajjime ebigambo nzikiriza tubitandike era tubiwulire tetugenda beera nga tutandikira wala tugenda kutandikira ddala ku bigambo by'omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo tusobole okubeera nga tutegeera kiki ekituufu kyagenda mu maaso n'okubeera nga atugamba bya ddala oba si bya ddala katwolekere era tukole bwe tuti mukwano gwange ekifaananyi kyogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba gwe wenna ali ku mukutu ogwa DPTV Uganda kifaananyi ekyoleka abavubuka nga bali mu mmotoka eya ab'ebyokwerinda era nga beenaanise engoye za yero nga babavuga oba nga babatwala abavubuka bano nga bw'obalengera nga beenaanise engoye za yero bali mu mmotoka ey'amagye njagala kubeera nga nkusembereza
ku screen yawo naawe osobola okubeera ng'obekkanya bulungi mukwano gwange oleme kugamba nti abantu abawanze ebigambo mu kamwa njagala kusemberezaako wano naawe obekkanyize ddala bulungi nnyo otegeere lwaki mbakuleetedde Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayogera ku bavubuka bano njagala kubanga mbakusembereza beebo agambye atya agambye agenze ku kibanja kye ekya Facebook kw'ossa n'omukutu ogwa X era mugenda ku mukutu guno n'ateekako obubaka nti obubaka bubadde butya agambye nti a UPDF truck captured today in Kampala emmotoka ya UPDF ekwatiddwa olwaleero ku katambi nga yeetisse abantu abamanyiddwa bulijjo nti basasulwa okugenda ku mikolo gya NRM abantu abamanyiddwa bulijjo nti basasulwa ogenda ku mikolo gya NRM newankubadde etteeka lino likirambika bulungi nti omuntu wa bulijjo tateekeddwa kubeera ng'akozesa government resources to support partisan politics nti omuntu wa bulijjo tateekeddwa kubeera ng'akozesa government resources zino emmotoka za government resources okubeera nga yeetaba butereevu nnyo mu partisan politics era ayongerako agamba nti Museveni and his criminal regime bongedde okubeera nga bongera okukakkanya amateeka n'okulaga impunity kubanga they expect no consequences kubanga tewali kye basuubira kiyinza batuusibwako kitegeeza tewali kye muyinza kubakola bo bwe balowooza bigambo bya Bobi Wine n'agamba waire they break every law bamenye buli tteeka newankubadde bamenye buli etteeka eriri mu bitabo bagenda mu maaso n'okubeera nga bawamba abantu abawagizi baffe babrokinga legitimate activity kugamba emikolo gyaffe gyonna egiri mu mateeka n'ebirala naga newankubadde nga bino byonna weebiri I remain nsigala nga internally convinced that Museveni like all despots before him will end up so bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze maaso n'okubeera nga mukwano gwange nga ayogera ku bino emmotoka ezo z'olengera zitisse bawagizi ba NRM bagenda ku mikolo naye mikono gya NRM emmotoka z'amagye ze ziri mu kusomba abawagizi eyo nga bw'olengera emabega kyokka ate waliwo n'eno gy'olengera batudde mu maaso bakajjadde teri ayinza bagambako ng'enjogera y'agavubuka agamu teri agambayo yiiyo mmotoka y'amagye nga bw'olengera ne teri ayinza kunyegawo awo teri ayinza kunyegawo kale byebyo His Excellency Bobi Wine byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera ebyo ebiraga impunity eri mu ggwanga kakati njagala tulabe ku mboozi ya Frank Gashumba katono nnyo ndowooza nga tetunagenda mu Frank Gashumba tusooke wa Jennifer Fulufiga katusooke wa Jennifer Fulufiga kyolengera ku screen kye kiwandiiko ekitongole ekivudde mu UCC era nga ekiwandiiko kino kigoba Jennifer Fulufiga ne program gy'abadde akola ne munne Charles James Senkubuge emanyiddwa ng'omusunsuzi program eno ewereddwa ku mpewo naye nga sinnakuwa program gye baweze nzikiriza nkuwe gye basooka okuwera
biki ebyalingamu full figure byayogererangamu kubanga wano bategezezza ti programu erabwa abaana abato obudde bwebeererayo obw'okumakya emikisa mingi okubeera ng'abaana baba batudde balaba programu naye eno gye basooka okumugobako eno yali ku mukutu gwa Bukedde era nayo ne bamugoba programu eno ne bagibaaninga era eno baali bagiyita full figure blast baali bagiyita batya njagala kubeera nga njogera byenjogera nga mbiinako wano obukakafu programu gye yali akola baali bagiyita batya full figure nga tebannaba kubeera nga bamugoba baali bagiyita full blast yali ku Bukedde biki ebyalingako njagala owulirize full blast njagala gikuwa wano nze sasa ozungu okuyamba ekisi ono agadde masama kale emyaka 3 yesibuka sirimu yesibuka obwenzi yesibuka ebikolobero byekikakana nze njogera wayogere nenkuleka njagalayo ki njagalayo ki nze sasa ozungu okuyamba ekisirika okuyamba eki okusoma kuyamba ki bw'abatolina wisdom Sasa sempa leka olyaguse point ye leka aguse point ye yes tugende kwa account tude mu number zo singa ki sente yes somebody za kuwadde which is okay zabayini nawe zo yakala nawe zo yakala ovuga moto kati vuga moto kati etakolyo nze bwemberanga jambe ekigere ngine bulu oli kitakoka mugulu gwe ibulungi nyo ndana kusoka yo kankubulire debo beranga musebe na sente nyingi kwa account naba Sasa sempa olengo gogoze tolekera mugenze wala mugenze wala tuwuliziganye kati kwoli mugoberezi wa kakande waranguza wote ngantwane mpoma ekisiwa kya mukama era njagigula genda wulire kakane era wandikire nonaaba buli lunaku nekukwatanga kiuma kino kiraba kino nekikufuuyira nonaaba Full tula wansi ani mujingo njogedde kakande ani bakusinza bagobereza bakusinza kwesitanya kuwasa kitomanyi wafunisa ku mizimu bannange abalabi ba Bukedde mutusaasire programu tugimalire wano bannange mweraba mbebaza okulaba Bukedde mweraba programu katugimalire wano mumbeere fanawe tuje mutusaasire zaali ennaku z'omwezi nga 3 September 2021 2021 Pastor Sempa nga bw'obawulidde ne full figure wasitukawo oluyombo full figure agamba Pastor Sempa nti okusoma kukuyambye eki okusoma kukuyambye eki full figure abuuza okusoma kukuyambye eki bamugamba gwali ogenzeko Makerere full figure agamba gwe yagenda Makerere onsinga ki ovuga mmotoka ki full figure abuuza ovuga mmotoka ki kale onsinga ebye Makerere tugende ku account onsinga sente kale nno UCC mu biseera ebyo eyali ED Executive Director Irene Kagwa yasuspendinga emboozi eno yasuspendinga programu eno gye baali bayita full blast show era neva ku mpewo kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso eno eya full figure yezzeeko era full figure again
bwe babadde basuspendinga programu yaabwe UCC ekirambise bulungi bwe babadde basuspendinga eno UCC ze n'ekirambikira ddala bulungi Olufiga nayombye ngenda kubeera nga mukuwa maaso awo biki byerambise oba biki bye balambise obulungi byenjagala tusooke tutegeere njagala owulirize ebimu ku byetunuulidde ng'ejjako programu eno Olufiga abadde asusse okubeera ng'atyoboola okuvuma n'okuyisa amaaso mu bantu bategeezezza aba UCC nti the program Omusunsuzi on Salt TV has been suspended for violating minimum broadcasting standards. Bino bulijjo byetulinda baveeyo boogere era ne bagaba public notes lunaku lwa Saturday naku z'omwezi 13 September 2025 suspension of Omusunsuzi program on Salt TV for branch of broadcasting standards for branch of broadcasting standards era ne bagenda ne bategeeza wano the Omusunsuzi the Uganda Communication Commission UCC informs the public that following routine monitoring and numerous complaints okuva mu bantu ze tumaze okubeera nga receiving tugenda jiddamu lwaki tetujogera lumu nti ekitongole kya UCC ekya Uganda Communication Commission kinforminga abantu nti programu eno babadde bagifollowinga buli lunaku buli kiseera era okusinziira ku bantu kye bazze bacomplaininga nabo kye beewuliriddeko basazeewo programu eno Omusunsuzi ebadde eweererezebwa oba eyitira ku Salt Television ebadde violentinga amateeka agaateekebwawo okubeera nga gaweereza era bagamba nti the communication wano wansi ebadde yakumeka ebadde article 1 ebadde yakubiri bagamba the commission found that this program which airs on weekend days from sawa 12 ku sawa 2 eno ebadde abusive content waabwe tabadde mulungi era abadde inappropriate olulimi lubadde si lulungi ate mu budde bwe bagiteeredde buno obudde abaana oluusi babeera ewaka nga kale nno basobola okubeera nga balaba bino ebyexposing abakulu bano bennyini kakati UCC egamba in accordance with its mandate under the Uganda Communication Act 106 the UCC has directed Salt TV2 kuchi immediately suspend the airing of the Omusunsuzi program okugoba ababadde baweereza program eno provide written response to the complaints received okubeera nga batwalayo ekiwandiiko mu buwandiike ku bino ebicomplainingibwako submit number 3 submit recordings of the program broadcast between okutwalayo obutambi obulikodinge mu programu ezo zennyini nnyini emu eyakolebwanga lumu Agasti n'endala eyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 12 September omwaka guno gwennyini basubmitting the script of the program to the commission script ya program yaabwe bagitwala eri commission Salt TV must confirm eteekeddwa okubeera nga ekakasa compliance with his directive
and submit the requested material. Eteekeddwa okubeera ng'ewa ekitiibwa eweeyo ebyo ebigisabiddwa to UCC by Friday, September 19th, 2025. Obutasukka lunaku lwakutaano nga 19 omwaka guno. The UCC remain committed to protecting the public from harmful or offensive content and assuring that broadcasters operate in compliance with the law and the professional standards. Kati wano yalwawo dda bino ebikoze naleti yandibadde yabikola dda. Bino ebikoze leti yandibadde yabikola dda. So Jennifer Fulufiga bwe batu bawummuziddwa. Nyenda kuwa byayogedde naye nga sinnaba kuwa byayogedde njagala onzikirize. UCC tuyambe n'abantu be baleeta ku mativi babakomeko. N'abantu be baleeta ku mativi babakomeko. Omuntu bw'ajja nga talina bukakafu, nga talina bwino, ng'ayogera kalebule, bamubaaninga okudda ku TV oba ku radio. Emirundi mingi mpulidde Frank Gashumba nga ye-contradictinga ye ng'omuntu. Ayogera kalebule nga bwe bamugamba leeta obukakafu tabulina, nga ye kennyini tabulina. Okugeza njagala owulire akatambi kano. Frank Gashumba ali ku NUP. Njagala owulire akatambi kano. Bigambo si byaffe bya Frank Gashumba. Katsoke tubifune then tudebuzi. Frank Gashumba yuko wapi? Defend the image. Nabugula tebaleta evidence. Anti ulira nza kugamba nze wendi. Joero Ssenyonyi mukoddomi wange nze Gashumba wendi. Nza kugamba nagulira abantu babiri ticket. Omu yali ayagala bwa meya era yagifu. Nalobye Mwami Ssenyonyi awo omwogezi w'ekibiina nti wabeerawo ebintu bya ssente byonna. Vaayo jangu otulopere fe tujja ku we shall take action. Omuntu gw'otakkirizanga your official spokesperson w'ekitongole abeera paid to defend the image. Nabugula tebaleta evidence. Anti ulira nza kugamba nze wendi. Joero Ssenyonyi mukoddomi wange nze Gashumba wendi. Nza kugamba nagulira abantu babiri ticket. Omu yali ayagala bwa meya era yagifuna. Omulala yali ayagala bwa kansala. Wagulira yes. Owa Nuupu ticket. Bajja mu office yange. Omu yajja mu office yange kansala. Nga tumanyiga inangamba Frank Gashumba nange nyamba njala ku mulimo. Ne ngamba kufunira wo mulimo nze Gashumba. Sikola mu government. Tigashumba mulimo guli wano. Njagala bwa kansala. Nange nfuna omulimo mpere ku baana nange ndiye ku mugati. Bya kugawe yangamba. Ne mubuza ku yamenti anti ticket bajuna milioni 5. Nyinako nnya. Ne mugambe nyazi wanazindaga. Nensikadwa ne muwaka kadi. Era ticket bagimuwadde. Omulala meya bamusa milioni 25. Najja mu office ne mubuzo inako mmeka. Tinyinako milioni 2. Naye ne muwezi. Era ne bagimuwadde. Kyagulanyi Joero Ssenyonyi munkubire nze nyina obujulizi. Oyina obujulizi. Nyina obujulizi. Ng'ogula ticket. Ngangulira mikwano gyange tickets. Nabo bafune emirimu. Obuzibu buliwo. Kati kankubuzeemu ekibuuzo. Gwe tokimanyi nti abantu bagula emirimu? Tokimanyi? Osasula yakase. Kasita osirise. Tokimanyi? Okimanyi? Gwe tokimanyi nti bagula emirimu? Nalobye ye Frank Gashumba. NUP egamba nti bw'oba olina obukakafu bukwata obutuleetere. Obukakafu buno bw'obanga obuyina ng'oli eyo yambako ekibiina. Bukwata obuleete tuweeyo abantu. Frank Gashumba yawadde kale wano njagala owulirire obusiru oba obutategeera. Yawadde omuntu ssente agenda afune ku kifo. Nkimanyi tasobola kukwata kubo genda ku NUP. Naye agambye Kyagulanyi amukubire oba Joero Ssenyonyi amukubire yababuulire be yawadde ssente. Njagala twebuuzeemu singa kale tulowooze kuba si kituufu ne tulowooze nti kale kituufu singa bamukubira bana Frank Gashumba be yawadde ssente banaasigaza kaadi
era kubanga baba bagenda zisazaamu bawe enguzi n'abo be bajuwa bababeera bagenda ggobwa naye kale tulowoozeemu nti Franka Gashumba bwe bamugamba lwaki yawaayo ssente aba NRM bameka be yaweerayo ssente kuba nabo twabalaba nga bafa in fact bo n'emirambo gyagwa mu kufuna pate ticket atubuulire n'aba NRM bameka be yakwatira ssente n'abagulira kaadi mu kibiina ajja kugamba tewali naye nno kaadi baba NRM betta n'okwetta omusaayi ne guyiika amasasi ne gavuga ne bafa kufuna kaadi NUP omutali yafudde agamba yakutte n'abaako baagulira then kati osobola omukwata oyo n'omuteeka mu kkooti nga talina na bujulizi talina bukakafu naye nga waali ayogera talina bujulizi talina bukakafu ate mu bantu abatajjika kaadiithi ya Franka Gashumba tajjika kaadiithi mu bantu be naalabye ku nsi kuno abalimba ate ne beekaza ya Franka Gashumba nti bo mugaati baliwo leero antijjukira balina okusiga NUP akasa kubanga bakola meeting luli press conference gye bakola ne bagamba nti basimbudde okunoonyeza mwami Museveni obululu era nga aliwo kaweefu baagambibwa okubeera saagambibwa wabula kituufu baagala kuzza NRM mu Buganda for NRM for Buganda kati bw'omala okubeera nga kino kitegeera n'olyoka ogamba awo no tebamuggyako adiithi agugulidde agutambuzza alagiridde gye bagutunze agusoggola bonna babalibwanga ababeera bagunywedde imaamu ali mimbali abuulirira ng'obusiraamu bwe bugamba ku mwenge era ng'aguvumirira nnyo kyokka ate aba amaze okusaaza jjuma afuluma asanga munywanyi we bazirunda omutamiivu n'amugamba alaali nti owange nguliraayo kammini ka walagi seeko ono n'akwata mu jjubba oba mu kkanzu n'amuwa ssente agenda agule walagi byonna byabadde asomesa wali bifuuka ebitayinansa kubanga naye abalibwanga abeera agunywedde era sisuubira nti waliwo seeka asobola okugugulira ng'ate aguvumirira kakati mwami Franka Gashumba National Unity Platform eno ogirangira obutabeera na nsa ante ng'ensa yaayo tetta kibiina oba bannakibiina wabula etta ggwanga lyonna era ng'emu ku nsonga lwaki otuula ku TV ng'eyo ey'eggwanga obuzze kutusomesa ku butya Nuupu bwetalina nsa era nga kyekyagikukyaya ate gwagiyambako okukola ebitalina nsa katugambe nti oli mutuufu w'abanywanyi bo ssente ne bajja ne bagula kaadi mu National Unity Platform simanyi oba wazijja kubanga mmanyi naye musajja wattu zikwekubya mpi si lwakuba oli mukodo nnyo titosobola kuzigaba ne lwakuba tozirina kubanga n'ez'emmere weekoppa nkoppe watuuzaako abantu bano okubalaga ekikyamu kye bakola wabalagako obulabe obuli mu kye balowoolezaamu kuba mmanyi nti ekikutuuzizzaawo ku TV y'eggwanga kukomyawo nsa ya byabufuzi kubanga ebyobufuzi si kinyumo ebyobufuzi bitegeeza nze naye gw'owagira ne gw'atawagira asobola okukola decision ekukosa naawe atamuwagira wabuulirako ku bantu bano ku bulabe obuli mu kye baagala okukola nga gw'ayagala okukomyawo ensa y'ebyobufuzi era tuwe ensonga lwaki otuddaawo ng'ate ensa y'ebyobufuzi yeggw'omu kubayambako ojjoonoonera ddala nandirowoozezza nti singa mbeera marriage counselor omufumbo omu najja naye nga nze embuulira yange ekkiriza
nti tewaliwo kwawukana okujjawo nga waliwo ensonga ennene eyinza n'okutwala obulamu era ng'ekyanfuula ow'ensonga mu bwakkansala bwange kwe kukuumira abafumbo mu bufumbo. Then ne wajja omukyala ng'akaaba amaziga. Nange kansala nkwatidde omwami wange mwenzi omutima gunnuma ambisire embize wange. Gwe kansala osobola okuva ku nsaayi ey'okukuumira abafumbo mu bufumbo n'omuwagira nti genda olw'ensonga ng'entono ng'eryo? Osobola okukola ekisukka ku ky'obuulirira oba tugambe nti munda oli mulala naye ate ne byokola birala nnyo. Frank Gashumba ku bibiina ebingi ebiri mu ggwanga nga ne National Unity Platform wagamba yagwadde era nga yenjiri gy'oli mu kutambuza. Lwaki bano tewababuulire obulabe obuli mu kye baagala okukola? Wakiri n'obasindika mu PPF ewagabwa kaadi eziri genuine. Wakiri n'obasindika mu DF ewagabwa kaadi eziri genuine. Lwaki wasalawo basindike mu baagwa era abatalina kye bazzaako kyokka ng'atottiramu ensa ey'ekyo ky'osomesa? Tuwe ensonga gwe ki ekyakukyaya National Unity Platform? Mu bimu ebyakukyaya National Unity Platform bw'oba osomesa ogamba ba amateur mu by'obufuzi tebalina nsa mu byabufuzi era beetaaga kuvaawo. Ate ono gwe wabasindikira afune kaadi agende n'okuwangula awangule tokimanyi nti abeera abakuumirawo. Era ba amateur bano mu by'obufuzi tobayambyeko okunnyika eggwanga kubanga obwamateur bwabwe tebukosa bo bokka ng'abantu ne famire zaabwe ojja nakwesanga obwamateur bwabwe bo basobola okubufunamu. Naye ate gwe n'osalawo bamateur beeyongera okugwira eggwanga n'okubuutikira eggwanga ng'obayambako ku agenda yaabwe. Singa omubbi ava okubba omunyago n'ajja n'agukuguza oba singa gadgets z'otunda zisangibwa we babbye omunyago ye gwe abeera suspect asooka era naawe obeera obalibwanga mubbi. Bwe tuba nga tetulina nsa then gwe omu kubavujjirira obutalina nsa bwaffe okwongera okwandaala mu ggwanga kubanga kyali kintu kitono nnyo singa by'obadde oyogera obadde tonyumya firimu kulaga bano kituufu kyakukola. So si kufuula ggwanga lyaffe mulimu nga bw'oli mu kunaleetinga gwe omu ku batalina nsa ayimirira ne ku TV y'eggwanga n'ogamba nti anti nawe ono ssente agenda agula ekkaadi kati ekyo tukiyite ki? Bw'aba akozesezza obubi ofiisi ya gavumenti akwatibwa era atwalibwa ng'omulabe w'eggwanga ate ono abeera yamusindikayo. Ono mu kutwala kkaadi ayise mu bulyake mu bukenuzi. Mbuulira waataatuuke wali neyekola eby'ekikenuzi n'eby'ekiryake. Akulaze nti ngenda kugula kkaadi. Wakati mu kugula kkaadi oba omusuubira agiguze nga musuubuzi oba agiguze nga souvenir. Lweddo bagiyita souvenir. Agiguze nga musuubuzi oba eno souvenir gy'agenda okwesiimisa obwesiimisa. Kitegeeza bw'abeera agenda kugituma kusuubula oyo agenda kubba eggwanga ne woosula akyayinza okukutundirawo. Ne sisitawo gy'asula akyayinza omutundirayo. Ne bakwalawo gye babe akyayinza okubatundirayo nti omanyi nnyindo bw'afeesa liisa akaaba ne liiso bw'akaaba nnyindo afeesa y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga bw'ofuna akakuyingira mu kutu olumwa mutwe nti obeera mu Kampala. Bano boyega simanya bameya simanya bati babeera mu Kampala naye baba mu Uganda nga si mu Kampala. Obukulembeze bwabwe obubi busobola okukosa obwo kubanga n'owuwa ayinza okulabira ku bo.
kati mutuddawo kunaleetinga kuki kugeya Nuupu oba kuyamba ggwanga kyekibuuzo mwe mutuddawo kwogera kuki Kungu ne Gashumba mwe mutuddawo kwogera kuki kuyamba ggwanga oba kugeya National Unity Platform bwe kuba kuyamba ggwanga mwetaaga kuwanikibwa ku bulabba ne mutemwako emitwe kubanga mwonoona ensa ate ne mukyewaaniramu bwe kuba kugeya Nuupu mugukoze bulungi era omwezi bwe guggwako munkubira essimu ne mbaweereza akasente ka pads ekisooka omuntu ayogera yekka atera okuba omutuufu mu mpulikika naddala mu basiru ng'oyagala okumanya obukyamu bwe nga owatudde waliwo omulala gwe weebuuze lwaki Frank ku show ez'ebimeza nga kuteesa nga singa ye akyazibbwa obwomu ebyo ebyekijega tabyogererayo wattu mwe mwali mulabyeko nti alina Nambooze mu studio alina Waiswa mu studio oba alina omuntu omulala mu studio ataliwo ekyo kyakkiririzaamu oba owakino kyavuma n'ayogera ebyo ebyekijega olw'okuba akimanyi nti aba alimba abeera yeetaaga kubyogerera yekka nga tewali agenda mumwintalaputinga namumukwesoninga aveewo ng'alina baabubuyazza kyova olaba Gashumba ali ku Tooko Show n'abantu abalala nga Kimeeza abawanjawulo kwona adda mu kungu gwakyaza ku radio ne ku TV wallahi totally are different those two Gashumbas gwe bakyaza ne banne ne Gashumba akyazibwa yekka abantu abo babiri balina ebibaawula bingi Gashumba ali ne banne abamukakkamu ate abanga omuyizi Gashumba ali yekka abanga profesa ate abeeranga kkapa akuba akalaaca kubanga bw'abeera yekka afuna obudde obulimba n'obujegewaza n'avaawo nga tewaliiwo alaze ensi bukyamu bwekyo kyakoze eki kyayogedde naye mwali mulabyeko ku basumba abafere nkakasa mwali mubalabyeko mutera okulaba obujulizi obuweebwa mu kkanisa z'abasumba abafere mwanattu bonna buyitawo era Mukama ne tumukubira etteero wololo akolera awona naye awo wabeewo amubuuza kibuuzo ku kibuuzo okusinziira ku byabeera ayogedde olaba oba tamante mante ne wano agenda kawala mukaako omunywanyi omugenzi Stone Kasozi ke yakubirangamu endongo agenda kawala muko era ayinza okulowooza nti obujulizi bwawa butuufu naye wakati awo mu bujulizi bwawa anyuma nga waliwo amuinterviewinga sooka tutegeezemu wano tulambululiremu nnyo wano ku kino sooka kawala muko era n'omusumba yennyini ne bw'aba amugamba omugaziyizaamu ku kintu amugaziyiriza mu script nti olina kyoleseyo naawe kyennagambye sooka wano kumamawo nakukola bw'ati n'omuwandiikamu akatabo sooka otugaziyizeemu awo aba amugamba gaziyaamu ku kiri kye twateesezzaako kati beebo bakungu balina ekikanisa kyabwe kye bayita Sanyuka olw'okuba kyagala okukuba National Unity Platform olw'okuba bye boogerako babeera baaliteesezzaako kyokula batatwala na budde nga moderator yeefudde omusumba omufere okukyalenjinga kwono ku bigambo byayogera kubanga bino bye ndi mu kwogera olwaleero adda mu kkungu gwe yali badde obibuuze oyo era n'akoma nakwolwo okujja kuba akulaze nti talina nsi era talumirirwa ggwanga olaba asobola okukkiriza abaayonoona ensa y'ebyobufuzi be yakyawa ennyo ate okwongera okubayambako okwolesa okuggwawo kw'ensa y'ebyobufuzi mu ggwanga then obavunaana ki obayamba ki eggwanga era oba oliyambye eki nga kyovunaana bali wakati mu kukikola gwabayambako ima omwenge mubi ate ng'olinayo banywanyi bo b'ogugulira kubona atulaze mbu bali banywanyi be bwe zaabalaba bakoolokoolo kati bakoolokoolo banno abo be wagulira omwenge ng'ova kubuulirira kyobutamiivu Allah tabukkiriza omwenge mukudaaze omwenge muwemuzi omwenge mwonoonyi omwenge mwerabize lwaki tewakozesa omukisa ogwo nga ggwe imaamu bwe bakusabidde ez'omwenge okumugamba nti nva ku jjuma
naye ncha jangu kujjuma twogeremu ogenda kufuna n'ebisingiza awala gizoyagala kubanga omusika mu nsa mujja mu bubuzo muyingiza ensa abo wabasindika gy'omanye ewatali nsa era gy'omanye ewoonoonye eggwanga ng'obutabaayo bw'ensa tebutta bo bokka bayinza n'okuba babufunamu ne n'ogenda okkaatirize ensi etalina kubeera mu ggwanga era oyambeko ensa esenguke eggwanga gokkiririzaamu Besigye eri wadde nga musibe yaggulawo ekibiina ng'ali mu kkomera Uganda bambi Uganda yattu lwaki tawamusindika eyo ewali ensi era gyokkiririza kubanga n'abamu balinda bano basuule baba bagambe mujje era abammiddwa kaadi mu National Unity Platform mu bibiina ebirala bayinza okuba tebakubwako na kalulu baweebwa buweebwa bali owuliziganya nabo lwaki tewabagamba mugende mubali musome nga n'ekikulu si kyekyokwesimbawo kyokka kubanga nze bonsaba omuguwa okwetuga oba bonsabayo ku ssente ogula obutwa nenkubulya obukyamu mukyogenda okukola bwonnemerako nsobola okukuleka weetuge naye nga sigenda participatinga na contributinga mu kwetugaako lwaki tewasooka n'obalaga ekituufu bwe bagaana waakiri ne bagenda ku lwabwe watali nsa baba n'ebigambo oyo omuntu asobola okutuuza omuzungu n'ayogera olulimi lwataakoleramu n'amubba ssente ate bw'atuuka mu lulimi lwategeera obulungi abo baasannyangaanya akalengedde bagezi baakubanga masimu omuntu asobola okukukubisa essimu okukubira essimu mu buseera nga tewaalina mobile money n'akuyita ssente era n'ozimuwa abaakozesa amagezi mangi omukulu ono akozesa amagezi mangi okwefuula omugezi n'ebyakijjega kuba kati awo bwe nkubuuza kati ozze tugamba ki era ozze kulwanirira ki ozze kugeya ozze ng'eddagala mugatta era muyunga ozze kuyunga Uganda ozze kumenyera ddala Uganda ozze kutikkula Uganda kizibu ozze kutikka Uganda kizibu muzze kwogera ku ki kyeneebuuza bwana Kongo mutudde awo for sure kati kwogera ku ki onsaasire okwetaliriyako ennyo nga nkubuuzabuuza naye nagamba munange kweza kumiza oba gwe kweziyera olwomodowo nabanyumizaako kuzaga omusika weewaabwe baali awo nateete nga bazannya luddo waabwe zaga n'akwata essimu zaga bw'amala okukwata essimu Adamu anyenya luddo we nga bibanyumya nti andi badde njogerako ne sisita wange balina ebintu bye baagirayo mu kyalo balina byebagobaagobako naye ate bwe sibawo tebitambula koffe lwaki tandi nze musika manyi nze nayonka amabeere amanyoomi kojja wange bamuyita Lukemba sijja babuulya amannya ge gaddala bamuyita Lukemba kyabambuza zage wammwe gwe musika nti nze musika olwo abatali basika bwabanga gwe musika olwo abatali basika kakati naawe mukulwani kungu mubooliwo bonna bannamawulire bo oba weegomba kwezi olwo tugomba olwo bootegomba omusajja omukulu
omusajja omukulu n'otuulawo wasoma n'okkiriza ataasoma okutta ensaayo nze mukama yabiraba ne sisoma banne naali badde munyoomi nnyo ataasoma atalina bbaluwa ezukkako mugigi oba kalimwezi musaasire manyi ndwawo okuseka kumpisa bubi kakati omusajja omukulu n'empapula zo oddidde omuntu atalina yadde kisukkako kalimwezi oba mugigi ate ensaayo ne fiizi w'abazadde bo n'akulukuta nsajja mukulu ng'oli wali owaga buwazi ebyekijjegga nga nawe okimanya ayogera byakijjegga era alimba ayogera byakiboggwe era alimba kolokolo ati ate ono tannumye nnyo wabula ate kinnuma nti ayitira mu nsaayo okwolesa obujjegga bwe n'obufere bwe nkulu Adam Kongo nzo nnuma era y'ensonga lwaki nze saagala nnyo buno obuvubuka bumanyiira bayivu eva mwe ku bazadde ensonga lwaki baakola ki baawirira nze nzisa nnyo ekitiibwa muntu yagenda ku ssomero naye ate omazeemu ogw'amaanyi wasoma naye tewayiga olalabyeko abaasoma abatali bayivu nga wabaayo omusiraamu atali mukkiriza oba omukrisitu atali mukkiriza be bano abaasoma abatali bayivu